Alright, verse strange 256 gomkutukoli wampita simple. Ennaku z'omwezi nga 13 obudde bw'okumakya twakera n'amawulire nti eyaliko deputy inspector general police omukulu amanyikibwa nga Muzeyi Sabit yafuna akabenje era abaana nga wokimanyi ku mitimbagano bakeera gusala omugambo nti eyaliko deputy IGP Sabit afudde. Wabula wayitawo akaseera tutandika okufuna amawulire nti olunaku olwo Sabit kossa ne mukyala we abali mu mmotoka ey'ekika kya Toyota ez'emmoloka ezo zimpenkoni we baali bava essembabule ku mukolo ogumu baafuna akabenje along that road. Era kigambibwa nti baafuna ebisago by'amaanyi era gwona we n'atamanya emmoloka gy'olengera wansi awo ye mmoloka gye baali muje ne mukyala we. Oluvannyuma lw'omumanya amawulire ago abakulu bekikwatako bakola bukubirire okulaba nga bataasa obulamu bwa Sabit era kigambibwa nti helicopter yaleetebwa butereevu n'ebeera nga airliftinga ye ne mukyala we ne batwalibwa mu ddwaliro ly'e Nakasero gye babadde nga bajjanjabibwa era bannankyukakyuka ku mikutu egy'enjawulo babadde bafuuyirira kagalo ne baana mmwe banna gamba nti babadde bafuuyirira kagalo. General Sabit oyo General Sabit gwe twogerako gwe ssebo oba nnyabo andaba ye yali omu ku bakulembera poliisi mu kalulu aka 2021 era embeera eyaliwo mu November omwali okuba abantu n'okutta abantu. Kigambibwa nti ono y'omu ku baali bakulembera ekikwekwete ekyo. Abamu ku baavaayo ne babalaata mu nsonga z'okkuba abantu yali amanyikibwa nga Geno ani ono yafa yalina amaaso yavaayo n'agamba the police has a right to shoot you we yafa bannayuganda tumwine we yafa bannayuganda bangi bakola jubilation. Kwaliko omusajja nga amanyikiddwako nga Lokech naye bwe yafa abantu bakola jubilation. Era mu mbeera y'emu babadde batandise jubilatinga ku mukulu Sabit ono. Wabula olunaku lwa leero tufunye amawulire mbu Muzeyi Sabit ono ne mukyala we babakozeeko era abasawo ne bategeeza nti omukulu ono ali out of danger. Ekimu ku biraga nti atandise okuba ku matu. According to the video that is circulating on social media, balazeeko abantu abamu mu ddwaliro nga bagenze okukyalira ku Muzeyi Sabit ono era ekimu ku biraga nti mwenna ababadde bateeseteese okugjayo embuutu n'okucelebratinga amagenda ga Muzeyi Sabit ne mukyala we kirabika mwongeremu ku ssaawa oba oli awo ekinaamutwala kinaaba kirala. Muzeyi Sabit akubye ku matu era according to the people mu family within the family bategeeza nti ono omukulu ye ne mukyala we bali out of danger. Wetwogerera ajjanjabibwa e Nakasero Hospital we yafuna akabenje baleeta ennyonyi chopa gye baleeta ne ba airliftinga okuva awo mpaka e Nakasero. Kino kitegeeza ki eri omuntu wa bulijjo awangalira essembabule? Abaafunye accident babadde mu mmoloka emu ku zisinga okubeeza ebbeeyi. One of the safest cars ezitambulirwamu abanene ba gavumenti naye baafunye accident. Sinaba kumanya accident yavudde ku ki naye ng'emmotoka yakubiddwa bubi nnyo. Era gwe ssebo bannya bandaba bagenze okulaba nga tewali ddwaliro mu Ssembabule district aziri mu district ennamba lisobola kubeera nga libajjanjaba ne bafuna chopper ne baba airliftinga. Bano be banene abookubiri omukulu omu MP omu era naye yafuna obuzibu mu kyalo gy'akulembera MP olwafuna obuzibu ng'eddwaliro lyalina okusakira terina busobozi busobola mujjanjaba naye era baleeta chopper nemujjawo nemuleeta e Kampala okujjanjaba. Omukyala kaliisoliiso w'eggwanga Uganda Betty Kamya yavaayo n'asekerera bannayuganda n'abagamba nti ffe when we get sick the president orders a private jet
airlifted from Uganda to outside countries okujjanjabwa. Naye gwe munnayuganda oyina kujjanjabibwa awo w'ofunidde obuzibu. This is another example. Sabiti yafunye obuzibu baamuleetedde chopper ne bamutwala mpaka Nakasero, one of the most safest and expensive and nice hospitals. Jali mu kujjanjabwa era abasawo bakoze bukubirire ensonga lwaki olengera ka clip ako ng'akutte n'akakopo ka caayi akubye ku matu. Era omukyala oyo n'ava n'ategeeza nti mwe abasinga mulina omumoloka buvitiizi, nze dda nalina akamoloka bakayitanga kafaani kago naye nga katula mu kinnya kayinza n'ossulawo. Mwe abamu mulina omumoloka obutono mu nguudo zammwe zino embi wekakuba mu kinnya ogenda kkeera ku makya gula shooko mpya, shooko ya mitwalo 3 naye bo balina emmoloka zi SVU wekuba mu kinnya ebanga etakikubyemu neeyitawo ate nga babeera mu SC. Nga mukina abagamba nti it is upon you Ugandans watching this video okutambuza video eno n'okusensitizinga abantu okuvaayo okwongera okwadvocatinga to service delivery, because service delivery teriyo mu bantu lwa nsonga bo abandi bali batusako services zo medical services bo babatwala bweru kubajjanjaba. Abaana baabo musigala muzunga na buli kati eddwaliro ly'Erubowa hospital eryaka spending bwako buwanana bw'ensimbi bannayuganda tebalaba results naye nga buli lunaku sente bateekamu. Gwanda balaba video eno kikulekawa? I don't know. Nange nebuuzanga gwe wenkwebuuzaako oli ku verse strange. It doesn't make sense for you to watch this video nga first and foremost to subscribe nze oba omenya omutima. Don't break my heart. Don't break my heart. Otambule n'akasajja. Please kindly subscribe, tap the notification bell and share the video to each and every person. Ninda kulaba your reactions to this video in the commentary section. Reactions are mweze ninda. Aleto tekamu reactions za jubilation akasajja singa kafa. Kimanya wasinga kye mulowooza nange ng'omuntu era ntendowooza naye tokiteeka wano, just kisigaze mu mutima gwo. Naye nga thank you so much for watching Vast Range 256. Amawulire tugatuusaako political, economical, social, entertainment and whatsoever that is happening around this beautiful nation Uganda. Tugenda gakutuusaako wano ku Vast Range. N'omusunsuziwo Simple MC oba tondabye waneeno ojja kusaako ku mukutu ogumanyikibwanga ogwa Empire Online TV. Ate eriyo biralamu biralamu nnyo nno nga bw'okiwulira. Tambuza video.